Yes, mukasira katulekedde kyatuleseewo olwaliro nga bagamba World Bank bakutuusisaako ssema gye tulekedde oba nagamba salaba wa video Julia Prophet nga bulijjo era ku bisigaza ffe bulambalamba nabagambye kasima kitulekera kagenda kubeera kasufu ate nga kali simple tugenda kakwata pa tusobola okugezaako kajonyoka nga bagamba Magic bakutuusisaako ssema gye tulekedde bozi ko gaseko n'aba Green Street Films nabo begasitwamu olwaliro mukasira ka mukutandika waliwo omuteya akwatikubo najja ebbali muwala yatula posta yaliko muyimbi ayitibwa Babisande ninga kyebika sho bagikansolinze tegenda kubaayo mukasira ke kamalwe yakwatikubo najja nga asembera naye yatuukira mu kifo kyekimu kyabambuuza katulowooza tugenda kukola ki? I'll think of something. Unyamga tufaayo tujja kwako kye tulowooza chapter esooka cold pizza and warm puppy. Russ didn't tell you? Triambuza ki ekisesa kono Russ yagambye ebyomulimu. He didn't tell you about Pete? Tiyagamba ku kya Peter yani. It seems that this physician type waliwo guy yali musawo baali bamuyita Peter. He felt terrible because he did some stuff he just couldn't get over. Mbu yatuuka ekiseera n'awulira bubi lwa nsonga alina ebitu bye yali yakola ng'awulira afiringa guilty. Mbu yeggala abamu ku balwadde be yali ajjanjaba. No matter how hard he tried to forget about it. Kati n'atuuka ekiseera nga ne bw'aba atubya ate ayagala kijja mu mutwe nga tekimuva mu mutwe. Professionalism was overwhelming. Era ng'alabira ddala mu butuufu omulimu gwe yali agusaanyizaawo ate ng'awulira afiringa guilty mu mutima gwe. Practitioner to sleep with one of your patients and you won't be the last. Kati ate ng'alina eddoboozi erimugamba nti si gwe yakasooka okwebaka n'abalwadde ate sigamba nti gwagenda osembayo kyokka ate obuzibu obuliwo ng'eddoboozi lye alimugamba waaba akkakanye nti eddoboozi yange limugamba nti gwe ekintu kye wakola kya butumbaavu oli mu ssabo omujjanjabi wa bisolo oteyakategeera okay kwegamba kitegeeza nti oli yeebaka n'ebisolo byajjanjaba oba mbwa oba mbuzzi alina ekyewuunyisa bayingira munda ne basooka basekula abaali munda amanda babasekula bullet bwala buto buze bwambadde ng'obunaani oba obusisita bwasekula abantu bundeyo ebyasi nyuma ne bukwate kubo ne bufulumayo mazima bwana buto myaka 19-17 bwina rodi gwe bwataasa ne bujjayo kuliko kano kalukyafu gweyitawo tuula ebbali waliwo abajja bagabattukana n'okussa ku byasi bye babakubye yasembayo yali yefudde nti yakyatambula bamwokya amanda naye ng'omusajja tafa bakanamusekula amanda naye ng'omusajja asembera busembezi omusajja tafa ne bakyusa ne clip ne bassaako bakuba omusajja amanda bamukuba okuva eri mu kakubo naye ng'omusajja tafa leka gwe bamalamu kuba kifaiko kisingwisha ku mutwe n'ayitawo n'agwa ku ttaka n'amwongera n'amumaliriza rudi yasooka yatulula mumuse najja atula omusajja gye bamugye nga bamukuba n'abamukubye waliwo n'omulala ajje nemwe temufa omusajja yasooka ebbali n'akkiriza yamana naye naafa oluvannyuma bakayise Violet andeize kasiteba ketulekedde nagamba fije Julia Prophet nga bulijjo kubisigaza ffe bulambalamba ketulabange yafunamu ekirowoozo kiki kyoliko kono soko lindeko kiki kyokola ate ye nasooka naddako munda nesigala abatunulidde baana bato ate no babuwala babeeka abalenzi nisebo babuwala igira munda yaseka nayo obubwa nafunyeko. Don't get what? What's so funny about kati se sikitegera wabadde onnyumiza ajjame eyo bakasimanyi n'abalwadde be. Yeah, that guy. Guy oyo. He sleeps with his patients. Kiba kitegeeza ati yeebaka n'abalwadde. Probably cats. Abalwadde yali ajjanjaba kapa mbwa kati kiba kitegeeza yeebaka n'embwa. Back home. Kati ate kizibu ki ekiri ku ekyo laba nno obuto. Ffe naffe gye nabeeranga ewaffe tweteranga okwebakanga n'embwa ne bagireeta n'ogiteeka mu buliri. Eno yalowooza kano kalowooza mbu okwebaka. Okwebaka n'ambwa nga yeebase wali gwe weebase wano. Yamugamba omanyi tubyesonyiwe kale tubireke sigera kunyumiza tukite. Lay it on me. Bamaliriza okukola omulimu ogwabaleeseza wano lodi bamutaasiza Well, that's a good thing, Days. ne bakyusa n'okyusa
ne bakwateko ne bagenda ne ku street kalino polisi bagigambye nti waliyo ebyasi ebivuga eno babayita nako ne badduka emisinde bagende bakwate bali waliyo abakuba abantu eyo amanda 7, 6, kati nga bufudde bwakwateko ne bujja ebbali 4, 3, 2, 1. kano kadeizi kaweza buweza myaka 18 olwaliro kafuwa kando yako otyo kebuza kali ki ekiddako Well, Ah, I was just thinking that, malina baddawo n'endowooza you can be charged as an adult now. we bituuse kati okimanyi nti osobola ovunaanwa ng'omuntu omukulu Feels God knows what else. okusinziira ku mirimu gye tukola singa okwatibwa kati osobola ovunaanibwa ng'omuntu omukulu tukyali juvenayiro tyanti ye But hey, mpozi n'ekirala not frown around. ng'ofudde ku ekyo ekyokubeera mu nnaku eyo waliwo kinabadde nkutegekedde ng'ekirabo ky'amazaalibwa yamusimba kaadi nga abadde ayinvayitinze bosi waabwe balina bosi waabwe abatwala mukulu yabadde ayinvayitinze bosi waabwe oli yawandika buwandiisirangamu naye onoosomera asobodde kujja lunaku lw'amazaalibwa bosi waabwe ayitibwa Chet. It was swell of you to invite him. Kiki wakoze kyate kisufu okumuyita bosi waffe kujja ku mazaalibwa gange abo bawala bakalimu bakakolera ssente ntono nnyo kamala kwe banoonya busente babeejawo ng'abawala nga bwanagamba nti munnange njagala genda kukola ku nviiri nkole ku njala naye siina ssente gomugambugambye genda ozitire faluuku ngenda kuwa 5 ye nga gyamutta akusaba ez'enviiri ne cutex kwegamba sigamba nti babakola kufuna ssente gaggawala oba ki era n'omala omusimba 1000 ayinza osanyuka n'agamba kweri gwasinga kati baba baliwa n'essimu yavuga hello Oh, hey, Russ. Russ ogamba ki Wish us a happy Russ mugambe tatukubira essimu tugamba mutugenda kola tugenda ku vacation I don't know. simanyi I'll have to check with Violet. kambuze vai No fucking. nedda teri agenda kukola ffe tetugenda kuddamu kukola tugenda ku vacation I thought you said we'd have some downtime ahead. naye ati watugamba nti tugenda kufuna akasi akafa ak'okuwummula No, Violet told me you would pull. Violet yaŋŋamba nti olina omuzoogo Oh, yeah, no. nedda Said you'd do that too. Up the money and call it. ebiseera ebisinga mbu omanyi okukubira omuntu n'omugamba akalimu kagenda kubeera kalayisi kwe gaakalimu kangu n'oyongeza ne ssente You. kati baafuna magazini waliwo celebrity gwe baagala ennyo ayitibwa babisande Barbie Sunday has a new fashion line. okimanyi nti alina fashion line empya Let them know kati serebu waabwe gwe basinga okumatira you're in the boardroom with the amazing yakoze esitowa y'engoye premier waliwo ebitete ebipya bye yakoze ebisufu ennyo kamala couture. basooka ne babisomako ne bagaba bannange Oh, man! yesu kristo fudde How much is it? kulooza kya meka nusu 3 byokka I Bisa- know because Stacy Culpepper's got it. kyava mubuuza wategedde otya kuno Stacy Culpepper yaguzeeyo kimu We can't. tetusobola kigula Because we blew the money on rent. lwaki tetwazitadde ku lenti Still, we might still have enough for just. naye wakyaliwo ndowooza ezigula ekisete eyo ekimuko nedda nazikozesezza sete lino kya 3 ebya $. Again, Vi? wazemu n'ozikozesa vayola nateera Call Russ back before. gwe kyoba okola kiki rust mukubira omugamba akalimu takagaba He said it was an easy gig, right? ndaba yatugambye akalimu kangu ate kyakubiri siteeta agenda zongeza musibwe kiri mukubira essimu omugambe tukole akalimu tugule ebiteeteeyi kale That's shit. Hey, Russ, it's me, Daisy. I know. kati baddamu ne bakubira kwe gaalinga kontakiti waabwe Fine. yabafunye obulimu n'abagaba bosi yabagaa mugenda kukola akalimu bwe kati That actually is bakwatiko ne bajja bamusekani kati akalimu kabadde abawa abagambye nti akalimu kangu ate kaliko sente nnyingi babongezaamuko Deeper, baby. yongerayo tokomaawo oli musiru like it. mbadde saagala obyagale Nothing to do with it, Prince. kyobyagala si kikulu naye You guys hear about this guy? mwawulidde ku gaayi ono nedda Okay, so basically there was this guy. waliwo gaayi eyali akolera bosi waffe Chet This guy take from him. kati namubbako no yamubbako ki kono yamubbako crons In addition to just naye ate mu kimotoka kiyambiramu crons mwalimu ssente money. ssente nga nkuyanja Is that the guy called us up naye kyewunyisa gaayi yatukubidde essimu after he did what he did? oluvannyuma lwekyo kye yali akoze okubba bosi waffe kyewunyisa okuba nga yatukubira essimu His name and number was yatukubidde essimu n'atubulya adresi ye gy'abeera ng'ogasseko n'enamba y'essimu Culpepper lives about 3 blocks from this dude. kalpepa abeera blocks 3 okuva jjamu ono w'abeera Back in the afternoon. naye yatuwadde information n'atugamba nti gaayi agenda ku makya akomawo misana You'll be waiting for him. kati mwe kyemugenda okukola mugenda kukwatibwa mugende mu maka mugenda kubeerayo Floor's on our mumulinde so the door will be open.
Aisi agamwelekera Land Road ali ku side yafu. Olugirugera kuba yaluggule. About the noise either. Why not? Aisi mufaayo ku by'eddoboozi. Switching over to condos. Ekifo kikalu bagamba simanyi bajjamu abantu bagenda zimbawo condos kugaba ebitunga ebyo. I was working alone, Russ. Pretty sure. Okakasi ono gayi yabba sente za bosi waffe ng'akola yekka kono butereevu. This happens tomorrow. Kino kirina kubeerawo nkya. Mwesegera. We can handle it. You got Ona asobola kikwasaganya kono butereevu tujja sobola kikwasaganya. Bamusaba specifics. Ebise bisinga bosi ayinza okugamba njagala mutte bwe muti mugjeeko emikono mugjeeko obugalo. Hey, you guys hear about Barbie Sunday's new Mwawulidde ku kisente kya Barbie Sunday ekipya? Butereevu. checking? Days. Daisy. Happy birthday. Amazaalibwa amasufu munnange. If you keep an eye on your partner, Singa okumira amaaso okupata naawe otomanyaawo oyinza okuddamu n'ogakuza nateera. ask her about Rose. Mubuuze ku Rosie. Fuck off, Russ. Rust wandibadde osirisa ekimwa kyo. Who's Rose? Rose ate yaani. My old partner. Yali patana wange. I thought I was yours. Ati Rose aze patana wa asooka. Well, what happened to her? Kayise ekyamutuukako. Yafa. Got shot. Yafa atya bamukuba ekyasi batya. Usual way. Bibya bulijjo naawe. And a gun at her. Oli yamusongamu emmundu n'amusekula buleti n'amuggyawo. Complicated. Bizibuzibu sina ngeri gyesobola bikunyonnyola ssaawa eno. Why? You talk about her in your sleep sometimes. Kati nsobodde ogezaako kitegeera oba ebiseera ebisinga omanyi okulogotana ng'omwogerako nga weebase. Chapter number 2. Bye. Blooming Flowers. I can't wait until we get the dresses. Ngutufunze kyesaba kiri kimu kyokka tufune ebiteeteeyo ebyo. Oh, hell yeah. Abasinga bonna bagenda tutya kono butereevu. Budda ne bali ssebo ne buzannya amiina. Amiina ataala. Piga bwana buto ne muganda wange. Ayaya. Okikwako nga babukusindikidde. Bobulo takimu kyokka bwagala kufuna ssente obugule ekiteeteeyi kya Barbie Sunday okuva mu botiki ye. Kati babuwadde akalimu kajjama yabba bosi waabwe yabba clones naye ate ekibuloka mwe yatwalira clones mwalimu ensimbi za bosi. Kati n'abaana abakubira essimu n'abagira ne wajjali. This will do. Akagaali kaffe kona akagaali totya tukateekeko kino. Imagine bw'akagaali bakateekeko akapopola teri ajja kabba. Bazenga basizi balangi bataddeko if you launch, if you touch you die. Bw'okwatako ofudde. Bayisawo ne bayingira munnamu apartment ya road. Naye musita ku information gye babawadde nti road avaawo ku makya akomawo misana. Basooka kulabuna kifo kakasambu tewaliwo kiriwo tewali walimu. Basobole oswa amatageti yaabwe bulungi nnyo. Aya. Bafefete ennyumba yonna nibakebera buli wamu neweetaagisa okukeberwa. Kuzaawo akaji why? Cool. Tewali kiriyo ko tewaliyo kiriyo. Baba bali wana essimu nevuga. Essimu yavuga. This is really the last time, Kuliko omuwala. okay, or anything else. I don't. Amugamba nti sina kyenkwetaaza saagala kuddamu kulaba toddamu kubaako kyonsindikira kintu kyonna. You can't fix this. Tosobola gezaako tereeza kyaliwo wakati waffe. John, with you. Tosobola gezaako kitereeza ekyatuukawo. From you again. I want. Kati saagala kuwuliza nkwegayidde njagala onveeko ndeka nzekka. You don't know how to fix this. Tosobola gezaako kutereeza kino. Tolina ngeri gy'ojja kitereeza. Clue. Just leave me alone. Ngenda kusaba ondeke nzekka. Simu neevwako. Waliwo ssebo akubye essimu abadde mukambwe ennyo kamala. Owaayi. Bo nga batufula balinde road. Wake me up when the... Onzuukussa road nga ze. But what if... Kati ate nze of a renegade days. But- sigamba nti oba amaka ge tulumuga abalwenike. About a dress. Nze njagala kulota ku kiteeteeyi kyaffe kye tugenda kufuna gwe beerawo ng'okuumye. Kero bamugambye akuume kali ne keebaka. Kyokka bwakedde kuvaka. Kerula. Teri yajja. Kiri nga wayise akaseera wayise ebbanga wayise essaawa eziweerako ddala. Waliwo yalabibwako yajja ng'asembera mpolampola.
baabo kati bwasuka ebbali yasiikana bano n'oli yabadde alina okukuuma yeebase n'embwasi zaabwe kyava asooka yeetoololamuko mu kwetoolola yadda na kibulangiti bino bibedikabwa ng'asooka ababika bulungi nnyo maliza obbabika ng'ayitawo tiyabateganya ado bazuukusa nti abaayi kirabika simubisse bulungi bonna ng'ababika ng'amalo kakasambu ababisse bulungi basobola munaye okufuna otulo twabwe naye nga kirabika Herodi gwe badde balinda naye kyeyakola ng'afuna wakkalira jjako ekikooti ng'atereza ntebe asooka agisika ng'agissa erudda mala ogissa ebbali ng'akwasekubo nga ye ng'atula mutebe nga yesigama nga kakkana ng'asigala ayisa maaso mu mpapula z'amawulire obudde nga bwetoolola bagamba namba 3 chapter namba 3 ye bagenda okudda engulu bwe batirindako Yesu Kristo oyo si ye jama gwe tulina okutekula ye tufu embwati negudde yeyo uba osaaga yeye tumuzuukuse oba tumwokyebwokya kuno nange simanyi azuukuka nno lwoli agenda okudda engulu nga bano bazuukuse edda kyebikago balina okutta naye mujebale jebale bawala There's stuff in the kitchen if you're hungry. waliwo ebyokulya bye mbategekedde mu kiyungu bwe muba enjala ebaluma We're here? omanyi lwaki tuli wano I think there must be some sort of misunderstanding. kirabika waliwo kyotategedde bulungi We're not here to ffe tetuzze wano kuba lulati kuba happy. kunywa oba kucakala nkimanyi We're here to kill you. tuzze wano kutta ssebo And there's no. ekibasitegeeza tewaliwo nsobi oba muze kunzita mulinda ki gayi teyeesikaamu wadde I have a word with my partner. ofaayo singa njogeramu ne patana wange kuno sina buzibu mugende mwogere gwe sooka ojje twogeremuko genda osooka omwazi okakasise mbu ali kirini tuyinza ogenda okuwaya boyina ali free etukamwazi awo yinza okuba yetiise sirubwatula mumaliriza buterebu He's clean. waya ali kiriya talinaamu mbwasi yonna Come on then. then jala tugesooke twogeremuko tucoke tuwayemuko tulabe omuzaasi baali gwe naawe siika tuwogana onootussa kati nga bafulume bwero bazibe basooke babyogeremuko why Oh, much like I pictured it by. Yeah. mu butuufu mbadde sisubira nti bwati wagenda okufaanana Now it's weird. kiri bweyati nze soogerangako na muntu gwe ngenda kutta manyi tuka tutabusi kyokka ate twogedde naye mbu teboogera na jobu na mirimu Damn. gye baba bazekkola Dresses aren't going to buy themselves. ekirungi ekiriwo nti ekyatulese tulina kutta oyo tufune sente tugende tugule ebiteeteeyi I know what we could do. What? ntegede kye tuba tukola There. tugendeyo Without thinking about it. tewali kukirowoozaako Let's think about it. tumwokyebwokya manda Look either because we're never tetumutulira namutula kuba tetujja sobola tegera distance eriwo ekyo si kibi One. ekyo kijja kukola totally. kale tugende We don't aim too high. naye tetukubira waggulu We don't want to hit those. tetwagala kuba kakanyonyi kali tekalina musango Thinking. then kati okay tukubira wansi kuyingirayo teri kutunula babukubi kuvaayo tugende ntiya nga bayitawo bajja ne basooka basekula amandaawo nezisuuka nezikalira bagenda okuzza amaaso ng'ate rodi waali bwe yalazeewa Who wants a snack? ani ayagala ku byokulya rodi ade agenze mu kiyungu funa byakulya mbaweko No, thank you. nedda tetujja kwetaaga Yeah, but enjala tebalumako nenjala etuluma naye Don't be ridiculous. saagala mbeere basirwa ate Oatmeal? oyo otimiiru koona buterewo gyeki kyenjala etuluma tuliyeko thanks, mister. weebale nnyo ssebo bwoma What's wrong? kikyamu kirwaki otunuya bwotyo Minute. Did you put... simanyi watadde obutwa mu byokulya Why are you looking at us? lwaki ontunulya bwotyo It's just that you girls aren't what I expect. anti just temuli kyembadde nsuubira
We didn't picture you either. naffe tubaleete tunaakutegera bw'ofaanana If interesting, I guess. ndowooza obulamu bwe butyo butambula Have any milk? olinayo ku mata ye ng'abusimba amata ng'abulya nga bubwagira nga bugwa eri lodi ali wano asirise I hate to interrupt or anything, but omanyi saagala bayingira mu ngeri emu oba endala girls would better reload. naye mwandibadde muteekamu ebyasi But what is your deal? I'd rather. naye gwe kiki ekikuliko n'ekyaki Well, that's my business. That's why not. What's the I big... thought for sure they'd send. ne bandindowooza bagenda sindika ba professionals kuno tuli ba professionals Discuss. Wouldn't you be curious if you were us? toyagala kwewunya lwakisukutta More ammo. No, we got ammo. ebyasi tuyina totugamba funa byasi then munzite Expecting company. gwe aliwo abagenda okujja Company. I'd rather not say baani kuno sigenda babagamba I want to be here when they arrive. kuba ekintu kya byonna sikiwani mwandiyagadde babasiikane wano singa batuuka You got any more cookies? Maybe. olinayo obukuki obulala kuno oba osanga How about this? If you shoot, tukikole bwe si bwe munkuba ebyasi sigenda baba bukuki obulala How are you going to do that? kati onookikola otya ng'ofudde gwofaayo okigwe nkuba ebyasi then nkwe bukuki obulala omanyi I need to confer with my colleague. ngenda sooka kwogeramu ne kolegi wange nateera don't. I won't move this time. I'll be right here when you get. mugende muteese bye muteesa wabula sigenda vaawo ku mulundi guno ngenda kubeerawo What we got to do. But I don't want to... sigaanyi No. tugenda kukola kiki etuteekeddwa okukola naye sikitegera lwaki jjama ayagala tumutte What is... yenna ali siriyasi ayagala tumutte kiki ekimuliko lwaki ayagala okufa Doesn't just up and hijack a truck chock full of cash and coke. kizibu nnyo sikana omuntu n'akwate ku n'agenda bba emmotoka ya boosi waffe ng'erimu amagya ate n'amaani amukubira essimu n'amulagirira wa gy'ali Story, but guess butekwa kuba waliwo ekisonga enkulu lwaki jjama ono bino ebintu abikola naye everything. That's why they don't name any of the pigs on a sausage farm. kati beebuuza ddala mu butuufu lwaki ayagala okufa Anymore? abalemeddeko Tough. olinamu ku byasi Interesting. It sure is. How about those cookies? kati ate buli bukuki bwe yatufumbidde tebwawoomye Anything like that in your... mu butuufu yafumbye obuntu obwawoomye And didn't have to kill him. We could pay him. nze ngamba kale singa tukya ku makya nga tetuteekeddwa mutta nga tulina se tuba tumusasula n'atufumbira ebyokulya Brownie. ayinza n'okuba akola bu brownies bukeeki So worth it. bannaayo oyo aba agenda tutegeeza naye nga kiri wathe Let's just do like we said. kale tugende tukole endowooza ekyatuleese tugende tukuba ebyasi Grandma? olinamu ku byasi nedda You said you had some. wamugambye ebyasi oyina Try to sound pro in siina byasi nabadde njagala nsawundinge nga professional naye joke ebyasi byaweddewo nightclubs. Besides, I was trying to save up... ate sigamba nti oba twali tugenda kisiikana abantu nkuyayo be twali tulina okutta ebyasi twalese bitono kati nga bamala okwogera nga badda Never got the hang of these. manyi buno butuwannemu okukwasaganya oba bakakola batya High on your bucket list, I wouldn't sweat it. leeta myaka gyakusukkako egya buno What place? The place. kati kiri ekifo kyobadde onagirira kiri luddawa I thought you had some. wangambye ebyasi oyina I was mistaken. nakoze ensobi nabibaze bubi I've got a pretty good steak knife. Ew! nyina akambe koona ani agenda okufumita naawe You go out the front door, you hook a right. kale fuluma oluggi lw'omu maaso ogende ku ddyo Down, it's on this side of this. otambule ebizimbe bisatu ojja kisiikana kasowa kali awo ku sayidi eno ey'ekizimbe Aye, because you look 12 and I have a... gwe sigala nze kangende gwolinga w'emyaka 12 ate nze nyina id And I'm... eno bayinza okunsaba id nga nze ogula ebyasi gwe sigala awo okay You guys need anything? mwina kye mwetaaga kye mbaleeterayo No, we're good. sina kye neetaaga nze ndowooza tuli oke n'agenda agula ebyasi akomewo abiteeke mu mundu batte omusajja kaloli alina otuula alindeko oli aleeta ebyasi bateeke mu mundu batte omusajja n'omusajja alina okulinda oli aleeta ebyasi bateeke mu mundu bamutte ate ye ayagala okufa So, how long have you... kati omaze ebbanga ki ne violet oyo seyaawo I'm not supposed to really talk to you anymore. siteekeddwa genda maaso nakwogera naawe Oh wait, I think Lina. phone message. That's all I'm saying. Now. olina phone message kati ekyo kyokka kyengenda okugamba siga kudamu kugamba kyabaŋŋanya okwogera naawe You have one new message. This is really the last time kati agenda okulayinga message nga message ey'omuwala oli abadde ayomba I want you to send me anything anymore. saagala oddemu kubaako kyonsindikira Those flowers. byewansindikidde bimuli nabisudde mu kasakiro And I'm really done with you. I just wanted to nkukooye nkumaze saagala oddemu kunsemberera sina kyenkwagala sia lwaki onneesiba ku lwaki tofuna abalala boogwirako eddalu nompaamu kabuliiza yabiwuliza paka message lwe yaggwako
Me and Vi have been friends a pretty long time. Manyize ne vai tubadde baseeyo okumala akasi akawulyako ddala. What? Eki You asked how long we've been friends a minute ago. wambuziza twabali baseya kumala bbanga ki? Right. Dakiika eziyise mabega. We met in a hospital. Twasiikana mu ddwaliro. Yeah, Mu ddwaliro it's that dull hospital over in Lexington. kali kaddole hospital mu Lexington. Kalwaliro kajjanjaba buddole, imagine. Surgeons. Violet tells me to say surgeons. Manyi Violet angamba tugambe nti tuli basajjonzi. They'll never gave me bad dreams, that's for sure. Kyensobola okugamba ddole hospital nali sifuna birooto bya ntiisa. Friend ever. I kind of worry about her sometimes, though. Ng'agamba nti muwala musufu era ng'ebise bisinga mwegobalwa kubanga mweraliikirirako. More like her. Mbeera awo ne ngamba kale singa nsobola okubeera nga ye. Alina omutima atazannya. What? Kiki? I don't know. Simanyi. Kalina we kasiriikiddemu n'akabuuza kiki? Was that her on the phone machine? Ofaanana kawala kange kono ke kali akabadde ku ssimu nti ye. It is, but don't let it distract you. Kawala ke naye amugamba saagala kagezeeko bajja ku mulamu ogwo baleesezza wano. Mukazi waswe aba agenda. What's with that? What's with Kasifole ki kwebiki? To wear? Ezo ennamba ze mwambala. these? Zino. Yes. That's our rank. Eno ye lwanka yaffe. I'm killer number 9 and Violet. Violet namba 8 ze ndi namba 9. Waliyo namba emu. Vi says it beats data entry. Bagamba nti gy'okoma okutta abantu gy'okoma ofuna ranka. No one's ever seen him. Namba emu teri yali amulabyeko. He's killed 3 ninjas. Naye bagamba mbu yatta abaninja 3 Fingernail file. ng'akozesa ka fingernail file. Bwe ssebo yatta abaninja 3 namba emu waabwe. The police about Buli olw'abatemu gye bafubutuka. the hardware store. Yatta abaninja 3 ng'akozeseza ka fayiro kano akajjira enjala. Kekino mu kaseera kano yakwati kubo najja ng'asembera abaagenda waliwo balweri be yasiikana mu kkubo. Bw'abatulya bw'ati yafunamu ekirowoozo n'amanya tajja beesembeza kye yakola kyaba afuna w'asobola okulya kanvaali. Yeekweka bwekwesi Violet. You gotta take a piss. Kuliko kimafene yagamba wayenze njagala kojoba. Sigendagenda neetaaga kojoba. Now you can't. Ebifunaano bwe bateeka kacaco ne bitandika kyokka bikaana olukaayana. Bitaba bikulu binene byonna bifava. Look at me at all. You know, you get me worried about you sometimes. Don't you know P etiquette, man? Genda wulya byasama n'afuna waatawanyika. Kati ludda waliwo omukyala akutte ekitangawazi agenda maaso n'okwekkaanya. The big deal. Who's coming over? It's not important. It's not like I'm asking. Ono yasooka n'amubuuza naye mutuufu njagala omuli ani agenda okujja oyo gwoga simanyi bagenda kujja. I'm expecting company because of something. Waliwo beensuubira lwansonga aliwo ebintu ebirala bye nakola. I robbed somebody. Nyina omuntu gwe nabbako ebibi omulala. That's not our boss. Si boosi waffe. Yeah. Si boosi wammwe. Donnie Dapp. Ayitibwa Danny Dalloway. Katonda gwe musajja gwe. You're just about getting yourself killed. Ddala mutuufu oli sirias oyagala kuttibwa. Day as well. Anti ye nalowoozezaamu mmwe singa kibalema. Me and Vi hate those guys' guts. Okimanyi nze ne Violet twagala bajjama abo. Ran into them and they locked. Lunaku lumu Violet yabasiikana. Ne bamugwako ssebo ne bamupakira mu kasasiro yakomawo ng'ali mu mbeera mbi. Is that all they did? Kyogamba kye kyokka kye baamukola mupakira mu kasasiro. Trash can? Ekyomupakira mu kasasiro. Well, yeah, I mean, that's all she told me. Anti Violet kye yaŋŋamba Violet. But they. Bwe bampakira mu kasasiro kye kyokka. Bayinza okuba. Onamugamba bayinza okuba bamulepinga n'omulepinga. Kalwadi ssebo. Thinks he's smart, but he's not. Mu kibuga mulimu gangisi za mirundi ebiri bonna yabazzaako emisango. Keri ng'akimanyi kyetisse ng'asindika abantu ne balemu mutta. Waliwo ate abaakibanda omulala be bano. Kibanda omulala ayitibwa Dani. Keri naye yamuggyako emisango yamukolako emikolo. Ne Dani naye n'asindika babe bagende batte roodi. Kwegamba ekyokufa kwali sirias ayagala kufa. Mukazi watu bw'abalaba n'asooka yeekweka. Baba bagenda ne basooka bayimirira ebbali. Bo batambulira mu kabinja batte abakulu. Bava ku sayidi ya roodi ayitibwa Dani Dalloway. Maybe you learned your lesson after all. Oyinza okuba nga wayiga essomo lyo ku mulundi gwe twasembayo kusiikana ggwe.
In this fucking economy, that chicken shit must be pretty hard up. Wandi badogena masuno gaba bosi okirabika. Man's job. Economy mufunziza okubanga asindika akana nga gokolo mulimu gw'abasajja. Weraba bijawulira. Mukazi watu okusira kwekyo kibamu kono muni gwe yasoko bashikana. Yaje bali n'agakaaba no gakaaba. Munundi gwe yasoka yaddala obashikana sebo bamutuusyako. Mukolako ebyaswakaba. Tuusyako gwa buli samaanyi. Gera okuza amaaso bwaki mundabirwamu. Bwe mugambye nti kati wayiga essomo lyo. Sikiwa nti oliddamu tumanyira. Era kati wabasika nadduka ne yeekweka n'okwekweka. Yafuna endabirwamu. Muli nalowooza nti oba osyanga nnette. Nve kusimanye nti nekyo nakyo kyaggwa. Katonda watu. Kati agenda okulengera bw'ati mu ndabirwamu. Nga waggulu waliyo ekigambo. Agenda okisoma bw'ati. Lindako. Yali takifuna bulungi kwe kusituka n'ayimirira akisome. The hardware store you're looking for is right around the corner. Buli sebo yazze n'akiwandiikawo. Waliwo omukyala sebo amutambulizaako amaaso. Kiriyajja mu kasisowa gy'anoonya ayagala byasi. Hi. Gwe storage. What do you want? Kiki oyagala? Bambamba. What you talking about? Simanyi kiki oyogerako. Leka kwesirwaza naawe kimanyi kyenjogera kuloza nandijja wano tenga. Back. Kale genda emabega mu luggi lw'emabega. Ojja bisifika nayo kebere byasi by'oyagala. Kati omuto n'akwatikuba ayingire munda. Gyafuna ebyasi by'ayagala. Waawo. Kali yabayo akayingira waliwo sebo bajjama abalala bakwatikuba ne bayingira mu sitowa. Bw'akutama wansi bamukirawo buleti. Bajje kunyagulula. Leeta amajja, leeta amajja, leeta amajja, leeta amajja. Kati mukazi watu akwatikuba okuvaayo. Waayirengera ate oli. Alowooza tebamusalirako wano bamufunganira wano. Mukazi watu n'amanya kalabaayi. You're a vegetarian. Tokimanyi nti oli yali vegetarian kati ono n'ate ye bwanyumya olugero. Olugero lwe bamunyumiriza olwajjama eyebaka n'abalwadde be. Yamuyita vegetarian. Nga batandika kuzannya amiina. Bali abasajja badda ne batuusye. Babano bajja basembera. Kalulabe. Nabagambye tugenda kakwata mpola. Bakayise Violet and Daisy. That man is some funny changes. Boss man is the people's song. All right, patty cake. Kale. His lies and No, you do this first. Awonzibye. Kiri kyayasimula buli n'akoona oluggi. Hey. Why? We just saw your stupid little girl. Bw'okimanyi tusisikanye seeyaawo. Tumuyiseeko naye abadde tasobola twefasa. And we had to whack out a couple clowns. Yeah, and we took our time doing it too. Your stupid little girlfriend looks scarier than both those faggots put together. Even when... Before nga tebanaakujja ano balina abatuma be badde balina osooka okumaliriza. Gwe Deeri tugambye Deeri. Be a tough guy and see what happens to you. Bweweefula tafugayo ojja kulaba ki ekikutuukako. Wayidde bali beesonyiwe. Alira obusungu. Something. Waliwo kyemani njagala obabuuza. Nah, forget it. Kale mukireke. Eki? Excuse me? Eki? Please. Bambi kale kitubuuze. Buddy. Mwenna. Bambi kitubuuze. Good. Kirungi. But I won't get into it until you... Sijja kiba buli unless nga mmaze oteeka ento zammwe mu nsawo kono nedda. What do you think we are, stupid? Golowooza tuli bagwagwa. That's the point. Y'ensonga. You're gonna have enough trouble keeping up with what mugenda kufuna obuzibu amanyi okubanga mutusonzeemu emundu ezo mujja tuka n'ekisa mu mukono gye bafuuyirire. You don't want Mama's good wisdom going away. Sikiwani mwandiyagadde amagezi ga mama ange ngendo baga gononekere obwerere. Already from keeping us like Ulwede mwatandise dde okubanga emikono gye bafuuyirire okubanga mukutte mundu bwe mutyo. you afraid of? Kiki kye mutya? Forward tetulina mbwasi.
muziteeke ebbali nze mbabuuze kyenjagala obabuuza bano batiru bazibu nga bazikwata nga bazizzaayo mu zihosita awo ndowooza mukira kiryoke nga bajjayo bino. Alright, where was I? Kale tubadde ku nsonga ki? Oh, that's right. Ekibuuzo. So, here kakati ekibuuzo kiri bwe kiti. is in at about 95. Patana wange tetuganya aweyinga 95 pounds. Pushing half. Mwe senga ate babagatta mubanga mu ttani kumpi ttani namba. Kakati kyembuuza. You need much help. Ddala mutuufu mwali mwetaaga obuyambi obwo bonna okumupakira mu kasatiro. Mwena ne mwekatira ku muntu omu yekka bw'ati kibasigeza kimwangu. I usually don't talk to people. Ebiseera bisinga sitwogera n'abantu bafaanana nga mmwe. If you did that sort of thing, I would say that you girls should have your own TV show. Nze ngamba okusinziira ku mbeera gye muli mwandibadde mufunayo TV show yammwe nga mugiyita y'abagwagwa. Usually don't talk to people. Wasitera kwogera n'abantu nga mmwe. Because talking to people like you. Kubanga okwogera n'abantu nga mmwe kiba kimala budde. Bw'ogamba abantu nga ffe oba otegeeza ki nnyabo. Tuli bantu nabakyabo b'oyogerako. Dead one. Abafu. What? Eki? Wamakirira. Kumba oli yatuuse dda. Natoka bafumitira bw'amanda ku spot. Found some bullets. Ebyasi mbifunye. But now I might be out again. Nishabika ate biweddemu nate. I don't know about you, partner. Simanyi kugwe patana naye. Something. Nyina kyembulira. Like what? Kyoba. The internal bleeding dance. Internal bleeding dance. Two. Kati balina omuze we bamala okutta nga mubadde bangi. Bamanyi okubuukirabukira ku mayiti ne zifulumya omusaayi. Niyagala naye katulatu. Kimukama kye yaleese. Va ku mayiti yange genda ofune yo kwoba olinnya. Gero linnya eri ku mayiti nze ngisooseeko. Leads on where I could get some more bullets. That other place got turned into a crime scene. Long story. Just do some thinking on it, okay? Baba ne bawulira akonkona. Iye? Waliwo akonkona. Are you expecting anybody? Wina abalala b'osuubira abagenda okuttako ono nedda mwene bano mwekka. It might back up for Donnie's crew. Bayinza okuba nga backup y'abaddani. You know, like we do. Why didn't they just come right in? Kalwaki tebayingira buyingizi mu kifo ky'okukonkona nga luli we bakikoze. What the hell it is? I'm out of bullets again. Yenna akwate kuba okujja ngenda musekula ekyasi. Bawulira akonkona naye tayingira. Ono yasirikirira okumala ebbanga. I'll get it. Yabagala mumanyi temukirwako nze kannumbe. These other guys. I know. Ate bwe babeera bali abalala kono mumanyi kyenjagala kuttibwa. Jealous? Abadde ndowooza oyagala ffe tuba tukutta kono mufunye obujja. Stole them. Bwe temufaayo musigale awo. They're gonna kill us all after they see what happened in here. Anti singa bagezaako okulengera bino byonna bagenda tutta ffena mufune engeri gye mugyawo mayite ezo. Gwe jangu naawe. This way I'll buy you some time. Mu ngeri ng'eno ngenda kubambagulira katayimu musobole okufuna engeri gye mutawanyika. Genda obadde kitonnemerako naawe. Everything okay? Buli kimu kyonna kiryoka essebe y'omunda. Nokirabika oba neyiba. Dolores. Dolores buli kimu kiryoke. I thought I heard something. Nyina bye mpulidde. Nange mbiwulidde. Sounded like it was coming. N'ebiveeyo waggulu. Nedda nze ekakasa bivudde wano mu kisenge kyo. Did you try next door? Are you sure? Ogezezaako wadda okakasa tewaliwo kiri munda eyo. Nkakasa nnyabo. Go now, Dolores. Ngenda kuggalawo kati Dolores. You take care. Gezaako okwerabirira nnyabo. Nsi ebintu bifudde eno amaloboozi gavudde eno. Wayi kiki naawe? Obadde ki? Boluggi n'aluggala. Namaani akwase kubo n'ajja erudda. Kyava ajja ng'asembera mpola mpola. Baabo. Kumbe bano baali pembeni. Waayo kikoze mu ngeri isufu nnyo Kamalono yawulira ngalo. Olaba? Sirika akyaliwo. Waayi. Sirika olukazi lukyayiwo olulabika. Tubaze mu katemba. Apufu. Tirera. Okay, alright, go. Manche bade ndowooza. Beno wait. Ono naye bw'ayingira munda.
yakwata bukwasiruko kubira police precinct. kuyambe ntya maama The apartment down the hall from me. ine ebintu byempuliddewo mu kisenge kya kyali wange naye sibitegeera bwe batyo beetika mayiti ne bazireetera mu binaabiro gisitule mayiti zizitowana ddala gy'abata abanene baziteeka waggulu mu kibathitaabu aya jakiri zaabwe zonna zivulubanya omusaayi kati omanye ekiriwo nga bafuna kazi naye simanyi naye tulina okumutta oyo nkimanyi tulina okumutta nze ngamba twandibali tukikola kati ye basi kijja kubaamu ekisa tujja kuba tetumusinga alaba naye ate ebyasi bituweddeko naye nsobola okudayo nenfuna ebirala nateera naye ne bwe tunaafuna ebyasi tusobola kumutta lwaki nedda simanyi lwaki naye munaye yabadde ayagala okufa lwaki yagambye alina kye yagambye lwaki ayagala okufa lwaki ayagala okufa mu bunambiro He's got bad cancer. Alina kansa w'omu kalulwe. Yatuse nanyumiza kalina akangama nze kulaba njagala kufa kuba munayi. Not take the scenic. Nina kansa w'omu kalulwe tesagala bintu byakumpa makerenda ku byestagala. Neither, which must be even worse. Ate kisinga okwasina ku ne muwala we tayagala kwogera naye. We should think about going to his funeral. Nze ngamba twandibadde tugenda ne ku maziika ge. What? Kiki. What? Kiki lwaki otulya bwotyo? He'll send the surviving members of his squad to finish. Okimanyi nti Dani agenda kusindika abamu ku basajja baje bagezeko maliriza kino. Ne bwe tunagezaako kibikkiriza bagenda sindika omuntu omulala agenda omutta. Ate bosi waffe bw'anaamanya mu tetukikoze naffe tujja kubeera ku buzibu bw'amaanyi okimanyi ekyo. Torture him for 8 or 9 hours first. Did you hear something? Olina ky'owulira? Wulidde enswagiro olwawasa alimbira mu nnyumba n'akwateko bajjeyo ekaadi. Kalibambi kawde kana nisomukwatibwa ennaku kadaizi kagamba omusaayi atumuleka omusaayi alina ebizibu oyo ogwolaba. You look a little messed up. What's with the heat shield? Yes, ekikugu kino ekikuli wano. I've been deputy. Kimanyi banfudde deputy. Leka naawe. I had a little incident while I was. Kale wabaddewo ka incident akabaddewo embadde eri gye ngenzi ofuna ebyasi. Always. Mu ka incident kabaddewo kali we yabadde afunye ebyasi waliwo ababbi abazze okuba mu kaseera we yafunye ebyasi. First I'm thinking, I'm just... When nabalengedde n'ensooka ndowooza ninga naye mbutuufu mbakoledde ki? Mbaleke babbe ngende oba? Kati omu ku bo n'andaba. That they should rob me too. Najja ne baŋŋamba ne bagala nange baagala kunziba. Pals of the multiple ways in which... Kinasoose kubabuzaabuza ne mbafumbafumba mu ngeri yange. Ne mbayiiyayiiya. The balls. The cops show up. Kati obuzibu nga bunajja abasirikale we bajjidde. Alarm? No. Abasirikale tebazze ensonga bawulidde alamu teri yabatemezaako. This place akafo kano kali direct kumpi ne poliisi. So the minute I remember that, kali bwe najjukidde ekyo ne mmanya one of two things. Nti nnyina okukolako ekintu kimu ku bibiri. Either stupid, either okwekweka oba si kyokwefuula omusiru mu nsonga eno. Cops apprehend. Kati abasirikale ne batandika okukwata ababbi omukuomu. Okay, so I said, officer, kati ofiisa n'aŋŋamba nti oli bulungi ne mubuuza ofiisa. Okakasa otya mu nze nange sibadde omu ku babbi. Nabadde nkyakyogera kumbe nnyini kawunta bwe yafuddeyo yakubye bukubi byasi bwe yakubye ebyasi ne bisooka bivuga ofiisa ne basooka bekuba amanda awo ababbi ofiisa bonna ne bakubawo amanda olwe bamukubye ekyasi baji yagikanyuze yatuukidde ku nze ne ntuulako wano mu kifuba. Anyway, right about then, kati nze bwe namaliriza nga naaba bamaze okwesekula amanda beekubye ne ŋŋamba owaayi mugezi atawanyika nayise manju bwe yabadde afuluma teyagudde ekigo kwembuli. This is America, right? But how'd you get so dirty? Kati ate lwaki waddugadde? I slipped on a banana peel in the alley. Nalinnye ku kikuta ky'ekyenvu ne ndyoka nekkata ekigo wansi ne neevulungula addewo ettaka ne bajja bagende batta omunene naye byasi baweddeko bamusika naye basi gwe ssebo. I was holding up. Bigenda bitya? Fine. We're out of bullets again, though. Naye ate ebyasi bituweddeko nateera. Those guys' guns. Naye ate bali bajja babadde n'embwasi. Plenty. Balina embwasi ate nkiwa embwasi zaabwe zirimu ebyasi mugende muzikwate. Ye lwaki saakirowoozezaako ekyo?
nibagala bafune mundu okuva muzimayiti kano okusizira nti kasigaddewoko naye ne boogeramu kamukwati w'ennaku These guys got everything, Dave. Even a little Glock for your purse. You know the blue one? ng'agenda asokoola afune mbwasi otyo kuŋŋanyemu kwemu yaleeta mudidi mu bifo ky'okuleetako emu yaleeta zonna ono ye n'avaawo kati ssebo lonako gye tuba tukussa tukubisa eriwa Okay, let's see. omugamba gwogenda okikola gwefunako eneekwanguyira I'm gonna go with the 38 days. days ngenda mukubisa ena 38 All right, you ready, mister? kale ssebo weetegeke gire tweri tunuze eri tuli ekifaananyi kya muwala we kali kawulira ennaku musajja ng'ayina ebizibu bandimulese naye noona awulira tayagala kumutta naye alina okukola omulimu guno beetaaga site bagula ebiteeteeyi Okay. otyo That was nothing. Hardy har har. oba tulina kyakwogera What? gwe kikyati Are you done yet? omaliriza ekyokumutta Come again? ogambye ki I said, are kugambye omaliriza omumaze you weren't kikyoyogerako gonna do it, were you? sikiwa nti obadde sirias tyogenda kiko Was. of course mbadde sirias ngenda kumutta Peace. naye mundu Yeah. ye Suit yourself. teni kati kimalirize Why shouldn't I? of course ngenda kimaliriza lwaki nedda It's unprofessional. ekyo kibeera ni professional naawe kiri bwe kiti Forensics. aba forensics Yeah. forensics Ballistics. ballistics bano abakebera ebyasi Real good chance those dorks. waliwo omukisa okuba nga bano abatumbaavu bakoze ensobi ne bakozesa emundu eyo gikozesa bitwera ne balutusulamu They trace the gun and boss tried to tiri bosi waffe bw'anaagezako tresinga gaani embwasi ajja kizulamu emundu yaffe si yeyatta in here. ayinza n'obutatusasula Shaft us to the hilt on account of unnecessary roughness. ajja twetika atutwale mu kifo eyo gye tunaabeera nga teri makulu And it's not even like we can switch out the bullets. sigamba nti batusobola n'okukyusa ebyasi kubanga ebyasi olwere tebifaanana bya mundu yaffe Like I said, you can. kiringa bwe gambye bw'okikola kigenda kubeera ni professional We risk looking unprofessional. tugenda Thanks. kulisikinga okugezaako okubeera unprofessional Hot dresses. tuscrewing embeera olw'okuba twagala ebiteeteeyi bw'oba oyagala kumutta genda ofune ebyasi ebyaffe kakati naye yasooka ebirowooza alagaye kyokuba kyayogedde kituufu kikuli ayagala kufa naye kali kali katuuse tekakyayagala afwe kakizudde busaatu talina ttagali ebyokuba kisete za bosi waabwe yadde ayagala bosi waabwe asindika n'amutta yabbye esete za bosi waabano ayina bba n'esete z'abali bwe basse kali ng'anoonya nti singa omu ku bbaali mu alisi omulala tajja kulemwa kusindika banaamutta ina kansa Do that? When did you start doing that? watandika ddi okunywa sigala gwe Where did you get those? ye sigala wamugjeewa Off one of those guys. namugje ku bali abafu You mind if I smoke in your place? ofaayo singa nywera wano sigala nedda Yeah, you mind? nedda ofaayo nedda onzikiriza nedda nfaayo syagala onywera esigala mu nnyumba yange Do what you like. naye engeri gye ngenda ofa mukole kye mwagala sina kyesobola bagaana I'll take it out to the stairs. nze ngenze kumunywera eri ku madaala Oh, and Violet, you might want to wipe your prints off those. violet ngenda kusaba osooka ojja ebyenkumu ku mmundu ezo z'okutte Sounds good, Days. kiwulikika bulungi daisy kakati onaakwate kuba fulume bweru ng'atula ebbali ku madaala nagambye tulekayitibwa violet and daisy yajjukiddemu akaseera ke basigadde ne roodi ono You'd probably be a millionaire if you cleaned your ears out more. anti singa obadde okolongosa amatuuko okimanyi nti osobola okugaggawala yamufuusiriza akanusu n'akamusimba What were you going to tell me? wangambye nti olina ekyama kiragala okuŋŋamba kyama ki You were going to tell me? kiki kyewabadde ogenda okuŋŋamba bwatyo n'ayitawo kati ono agenze ekimulese n'okunaaba yalinnya ku feesi ya faruku genda mu maaso nakweyira kazzi
ono ng'abalina beesootinge bajje basobole okukimala. Why is she so mad at you? Ni lwaki akunyiigira? Your friend, you... Ati seeyaawo gwe mbulya lwaki? Violet. Sigamba Violet. Ani? Ngamba muwala wo lwaki akubira essimu nga munyiivu? Waliwo ensonga zannenya akunenya ki? There's death. Why did Nonya anenya kufa kwa mama we. Kufa kwa mama we lwaki? No. She died after she left me. Yafa ng'omukazi amaze kundeka. Lwaki yakuleka? She didn't love me. Yali tanjagala. she love you? Lwaki yali takwagala? Why? People have a lot of control over that sort of... Abantu balina kontrol ku kibayita mukwano naawe. As a husband, I wasn't much of a prize anyway. Ate okusinziira nti mwami nali siri musajja wa kabi. Fell in love with someone else. Yafuna omusawo omulala gw'ayagala gwe yagwa mu mukwano naye. Ani? Man she used to work with. Omusawo gwe yateranga okukola naye. I only saw him once. From a distance. Nze nali simusiikanangako namulabiranga bunaayira. They died in a car accident. Baafira mu kabenje k'emmotoka. How does your daughter figure that's yours? Kati muwala we yategeera atya ebyo byonna? Well, my daughter didn't know about muwala wange teyasobola gezaako kumanya ku bya maama we teyali mwenzi. And consequently, the car accident. Era yannenya kimuutiize yaleetera maama okgenda n'afuna n'akabenje k'emmotoka. Lwaki tewamugamba nti kyalimu obwenzi? Because I want her to remember. Lwansonga nali njagala ajjukire maama we ng'omuntu omulamu. Muntu mulamu. Kyali kya busiru. Barbie Sunday? What? Simanyi muwala we yali ayagala Baby Sunday. Sunday? Yali ayagala Baby Sunday muwala wo. Very much. Yali amwagala nnyo Baby Sunday. At least you did something right. At least olina kye wakola mu butuufu bwakyo n'omwagaza Baby Sunday. I'm gonna get some bullets and be... Kange n'ensooka enfuna ebyasi gwe tukutte naawe. Nange nkyabyo olabika tolina makulu. Namba 6 photosynthesis. Kakasi onaba atambula gambye agenda kufuna ebyasi bajje bamumalirize bakakasiremu n'ekyo kiggwa naye yagambye nti omuntu gwasinga okwegomba vaya amwegomba nnyo okusisa ku ngeri gyakolamu emirimu gye kwegamba tekatya kali fearless. Atambula n'omukuba ayambadde ku gawuni kujjuddeko omusaayi oyinza okulowooza akola mu bukya bw'atuuka ebbali n'alengera Baby Sunday. You like my partner, don't you? N'ekisabye kapatana nga akusanyusa omwagala nnyo. Sweet girl. Ati mulabe muwala musufu. Do you like her better than me? Omwagala n'okusinga nze. I don't know you as well. Ati gwe sikumanyi sinaba kwogeramuko naawe ebbanga liwera. I'd like her better than me. Ekyokusindi singa nange mbadde nze nandibadde mwagala n'okusinga nze kyendi. Reason? Kids. Kuba ebiseera ebisinga tugenda ne ku mulimu nga tayagala gukola olw'ensonga ezimu mwana muto. May I ask you a question, Rod? Nkubuzeeyo ekibuuzo vaayi. You ever missed a dollhouse? Wali obaddeko n'omisinga ddolo hospital gye mwateranga okujjanjabira biddole? Not particularly. Si nnyo ekiri awo. I think I know what you're driving at. Mmanyi wa gy'olaga gwe ssebo. This job never got to me. Amaziba ga Katonda nti ekyokutta omuntu ze tekiddangako awo ne kinneeraliikiriza. Men. What men? Kale ate bali abasajja be wasse. Fucking magical. Abo abasajja n'abasse kwe gakyabadde magical. It's a bit early. Simanyi bwe makigamba kale nnyinza okuba nga nkedde okinnyonnyola naye. Might be my Mona Lisa. Eyo eyinza okubeera nga hiti yange ekyasinza okubeera ey'akabi. Nga bw'ono ogamba nti omuntu yakera ku manja n'asiga Mona Lisa. What? Oba n'ayimba oluyimba Billie ne Lutunda. Emily. Niye wali oseekaawo n'olowooza ku famire yo. What a random question. Kibuuzo ng'otomedde kitomere. Nkubuuzizza. Daisy's like family. Daisy alinga famire gyendi. You didn't answer the... Toze mu kibuuzo kyange wali olowoozezza ku famire yo. I got a father somewhere. Nyina taata gy'ali. What's with the interview? Ye lwaki ombuuza? You and he spoke. What do you care? Mwogera ddi ofaayo ddi? Uh-huh. Mumaze ebbanga temwogera kyovula bwonnyiga bwe mwogerako. Are you afraid of what's next? Kati otya ki ekigenda okuddirira gy'oli? I mean after that. Ekyokunzitako ono ng'ofudde ku kyokutta gwe gamba ng'ofudde.
wirayikidwa geno sikana katonda come up with anything conclusive. ekyo kyo nkirowoozezako naye sina bafuna kintu kyankalakkalira kyenyinza kuteekako nnyo birowoozo Theory. nze nyina endowooza eyange eri bweti I figure tegankirowoozaamu heaven, eggulu probably a place where eggulu kyekifo nobody cares how big or small. kwegamba teri afaayo oba oli munene oba oli mutono People probably don't even have. bayinza n'okuba nga abantu mu ggulu tebambala nangoye babeera buyereere They're just maybe like essences or something. kweganga babeeraawo bwe bati endowooza yakyana kito kyennyini Everyone's got to be naked for sure. buli omu ateekeddwa okubeera ng'ali bwereere kubanga ne ku nsi tujja tuli bwereere jubula ya muno n'ogiraba Also, if you have a back problem or era bw'oba olina obuzibu tugeze ng'okugulu kukuluma ku nsi n'ovaawo ng'okugulu tugera otuuka eri ng'okugulu tekukyakuluma ng'olyoka oli kalanda everything's free too. kwegamba buli kimu kya bwereere ice-cream n'ebirala byonna nga bya bwereere mu ggulu I don't know if there are animals, but that. simanyi nti oba waliyo ensolo naye ziteekeddwa okubaayo ye bw'alowooza ku ggulu And when you're walking in through the gates for the naye nalowoozezaamu nti bw'oyigira mu geeti z'eggulu playing that Louis Armstrong song. bajja kuba batukubira akayimba kano ng'aka Louis Armstrong n'okawuliriza ng'oyingira mu ggulu Part of it came from this girl I knew. She died. ebisinga byonna byekunyumiriza waliwo akawala ke natera ng'okolanga nako akaafa bakayitanga loozi That was her idea. nako kalina ekirowoozo bwekise ku ggulu How did she die? I don't. kali yafa atya ebyo sigenda byogerako I mean, kyetegeeza I do, but nkimanyi njagala obyogerako naye sigenda byogerako kati maybe someday. oba osanga olunaku lula ndibyogerako abo tulanga alabira nabambi bwina ebizibu kati kaba kaliwa ne kajja amaaso ne kekkanya waliwo kye kaalaba lindako kino ate nabadde si kibazi Sit up. tulabe okay ajjukira bwe bazze baakubye ebyasi bingi n'asooka bibalabalamu awo n'abibalabalamu awo What's a snack? You know what? omanyi ki wow What? kikyate I don't think there are enough holes here from that. sikiwa nti waliwo ebituli ebimala okusisa ku byasi bye nakubye ne seya wange Could be. seya wange ayinza okuba nga ye I have a feeling that my partner's not. nina theory nti ayinza okuba tatuukiriza kikyateekeddwa kukola Actually. kakayino ne kano Really? kabadde kanyumirijja lodi nga kamugamba amaziza zisitanga ku muntu bukyangambaawo kubanga nze mundu gye neetikka ebyasi byayo bibeera blank I just make sure me and Violet. kyekakasa kiri kimu kyokka nti ze ne Violet tetugabana magazini emundu gyakwata ebeera njawufu ku yange She's so fierce and. ekimuliko kwegamba yali fearless yakola omulimu nga talinaamu kutya talinaamu kinayinza ebiseera ebisinga mba ntya How do you mean holding up? kikyotegeeza nti tatuukiriza kikyateekeddwa kukola Mean that I might be the only one. kyetegeeza kyebikanze nzekka yeetikka emundu ezibeeramu ebyasi ko kabaze byasi So what? kirimu ensonga kono kirimu ensonga And taking people out, isn't it better that she's with you? yamugamba nti nemwakubadde yeetatta Instead of kusobola nti kiba kirungi nti atambula naawe Time. alisi naye alisikinga obulamu bwe n'abeera naawe in her life as well. naye obulamu bwe bubeera mu matiga Your friendship, enkolagano yo gwe naye you sane? alisi ekipinga okubeera seeni akuwa kampani mulimu gw'oba ogenda okukola naye ate waliwo principles We have rules and what she. tulina amateeka ate amateeka agamu kwago gabadde abuusa amaaso bulijjo sebo bagenda okutta abantu Viola yekka yatta Violet kali tekatta So what are you going to do about kati ogenda kikolera ki I'm gonna have to take her out if my suspicion. kiba kitegeeza senga kyensuubira kituufu ngenda kumutta ba sina kyakikolera friend? kubanga bw'aba yeetika blanks nga tayagala kutta bantu lunaku lumu ajja kwambala waya ya poliisi Family. She is. wangambye nti wakika kono kituufu wakika Stand. I always figured she'd check out first anyway. naye ate business woman ensonga zino azitegeera bizinesi agimanyi gye tulimu eriko amateeka rules and regulations nga bagaana amamusanvu rose again Answer me, oh my love, just what budde bwagenda maaso n'okwetolola omukyalo n'abadde abatambulizaako amaaso yajjanga akutte sniper rifle to lose your love no batuuka ekiseera nga balina okwebakamu bawummule to me. oli yagenze kuleeta byasi kaakati You were mine. kano kaba kalinnyalinya amalala kagenda okuzza amaaso kasisikana jjama afudde bamukubye ebyasi bibiri mu kyenyi To stay. kone kayitawo ne keebaka erudda Tell me where baabo I'm astray. Please answer.
listen. Yasooka n'atula nga awulidde engeri y'enswagiro. Ulira nga abaseka ajja nga asembera. Laba. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know I've been true. You just missed her. Days? She just left. Who? Rose. Was she alive? I don't know, but she asked about you. What did she say? She said, "I'm looking for your partner." Those were her exact words. Is that all she said? No. She said that roses were dead and violets were too. She split after that, and that was the end of it. How long have you been here? She's taller than I thought. How long have you been here, Days? I can't really tell. Time is bent up now, so I don't know. I keep missing my flights. What's that? Oh, that? That's his, the guy's. Rose is back. Ngabagamba 9 divided by 1. Tuli ku chapter y'omunaana. Kasona abali wana nawulira awoza halo. Geno kyusa amaaso kwekanya bwati. Omukyale yali waggulu. Kyakola kya verse fokali nyalinya madala. You always figured I was what? Imaginary. Or a boy. Agamba nti kuva amabega yali alowooza nambemu waabwe mulenzi. I've been watching. Naye yeewuunyiza okulaba nga muwala. Anti mbadde mbatambulizaako amaaso gwe ne pata naawo. Waliwo we baatuuka ne bawulira enswagiro bagenda okujja kumbe nakyo yaliwo mu nnyumba. Out of her mind. And she's going to put us all in a real bad spot. Oyo pata naawo nze sikulimba alabika agudde eddalu agenda ffe n'otusula mu kati abaga. Wulira. I won't let that happen. Ate ekyo sirina kikkiriza kubaawo. Bosi wange taŋŋanya. Her little slaughter's going to cause us. Gomanyi ki kye yakoze ekyo ekigenda otuleetera? I'll tell you. Kankubulire. Two of the idiots that she ventilated were engaged. Batumbaafu abamu ku ababiri be yasekudde kuliko ababadde engaged kati yagenze n'atuuka ku mulyango. N'asiika n'akanaakaka. Rubbish. Boss is going to be held k'embaga. A garden variety gang war would be a Sunday stroll. Bosi waffe agenda kubeera munyiivu okussa ku bajjama be mu Ssaabadani. Ate nkubulira kigenda kugulawo tawo mu masekati ga gganga zaffe zombiriri. Osejjama abadde wansi kuno jjama yandabye oyo. Oli gwasiikanye ku madaala. Can I ask you a question? Naye nkubuzeeyo ekibuuzo gwe nambeemu. Do you always work by yourself? Naye gwe okola wekka. Yes. Yes, nkola nzeka. Is it lonely? Obubaala. What's that to you? Gwe kikwatirako wa? Just wondering. Kyasireewuunya bwehuunya. Get back to business because I'm late for my ballet. Wandibadde okwatikuba n'odda ku business wange nakuba kikerezi mu ballet class yange. Am I clear? Kwatikuba geno maliriza ensifo geno ndikkirira ku kyegamba. I got news for you. Bwe kansoke nkubulira amawulire gano nambeemu. Given the situation, okusiza ku mbeera why you're TO'd. Nsobola okugezaako otegeera lwaki otandise okukaakana. It's done. Wabula ekikoleddwa kiwedde. What's that supposed to mean? Otegeeza ki? Kigamba. They take her out or nti bw'oba ogenda kujja opatana wange nkubulira togenda musemberera wadde n'eddakiika ne mungenda kusekula. Love. But we're pros too. We also know that you're coming now.
ate njagala okimanyi naffe tuli ba pro aye tukimanyi nti ogyesaayo n'otutta. I don't either. Nange simanyi kye nali njagala kubeera. Kid, you're in over your head and you're scared yet you look death in the kyensobola ogezaako okugamba kiri bwe kisi mwana gwe nti mutwe gwe otidde ne maaso go kiraga nti otunuulidde okufa naye ate tekigaana kwefuula muvumu. and it won't save your new pal. Nze kyenkusaba kiri kimu kyokka ebyo ebyokutiisatiisa tebigenda kutaasa kyaliwo oyo. Princess. Mukwateko mugende munda mumalirize ensonga ey'abatutteyo kigwe. That stuff I said before. Kakwati kuboneka kumane kamusika na rodi. I called you stupid and stuff. Ngakanga nti ebigambo by'eddagamye ng'afuluma ogende weeru. Okuyita omusiro ng'ogasseko n'ebirala. Did you find any more bullets while you were out? Ebyokuba ovuma nti musiro mugwagwa. Hey. Kamusaba akasonyiwe. Your daughter doesn't hate you. Muwala wo takuyinaako bukyayi ekyo saagala okirowooze n'eddakiika n'emu. I know. Nkimanyi mulinzi. Ali nga kirabika yazzeeko n'okujja. Nayagala okwonkona naye n'abyesonyiwa. Kwate kubo n'agenda. Doesn't matter. I still know she doesn't hate you. Ekikulu kya byonna kasito kimanyi mbu takukyawa takuyinaako bukyayi akwagala. I'm a daughter too. Nange ni mwana wa buwala nsobola okugezaako kitegeera. Obadde akabuuza gw'okakasa otya ko nange ni mwana wa buwala kumbona awulira. Ena akaseera keetolola. Nambemu yamugambye nti kakasa mbu ekyo kimala. Bye. Violet. Where'd she go? Afulumyeko n'alaziwako n'ageze kuleeta byasi birala. Geze kuleeta byasi birala akimali. Listen carefully, Daisy. Njagala owulize n'obwegendereza Daisy. When she comes back, bw'akwate kubo n'akomawo. I need for you to be the one to put me to... Njagala lisi gwe oba onzita kye nkusaba. It's very important. Kijja kubeera kikulu nnyo singa gwe aba nzita. Gw'osobola otegeera lwaki. Because you and me are friends, right? Yamubuuza lwaki ogamba nze ko olwasonga nze naawe tuli baseya si bwe kiri. I guess, but... Osanga tuli baseya. Ki? Njagala okikole. I need you to promise me. Njagala onsuubize ekintu kimu. But I can't. Naye ate sisobola kono njagala okikole naawe. To do this No, for me. I can't. Don't argue with me, April. Toyomba nange April. Don't argue with me, girl. Toyomba nange nkugambye gwe ogenda okikola. Daisy n'akayitaka April. Kyabika erinnya lya muwala waayitibwa April. Kagambye nze naawe tuli base at least osobola otegeera ennaku yange. Ngina kusaaga oba okikola. Aye nako kategeera ennaku ye tekaagala kumutta. I promise. Nsuubiza kono nkusuubiza nze ngenda okutta munnange. I said I would, didn't I? Nkugambye ngenda kikola sigambye nti ngenda kikola. Ngenda kikola ngenda kutta. N'akwatikubo n'asituka musajja wattu. Got something to show you. Waliwo kyemba njagala osooka okulaga jja ntugenda okirabe. Yitawo. Nkyaka ettaala. I had to give it to my daughter, but she threw it back at me. Yagamba kano nali nkaweereza muwala wange wabula muwala wange n'atuuka essira n'akanziriza. Would you try it out? Ngenda kusaba oba osobola okambale kuba muli sayizi y'emu. Kambalemu tulabe. Okay. I'll wait in the other room. Lindako. Keninga bagamba chapter y'omwenda immortality. Ono yageze funa byasi abifuna. Era bw'atyo n'akwata ekkubo n'akomawo. Waliwo ssebo amutambulizaako amasi yagambye nti yeetaaga kutta okusya ku kyakoze. Namba emu. Bw'atyo ng'ayitawo ng'ayingira munda. Kitono yali ayambadde akateeteeyi. Genda okuzza amaaso kwe. Gwe biki by'oliko? How do I look? Nfaanana ntya? Okay. Ofaanana bulungi toli bubi. Where did you get it? Wabula okagyewa. You gave it to me. Ono yakampadde. Kakuwadde. What for? Kakuweeredde ki?
I don't know, Vi. Simanyi lwaki Vai. Niza akampadde. Jukire byasi. Can I talk to you a minute? Nsobola okwogera muko naawe eddakiika. Mule yamutegedde tayagala kutta. You lost your mind? Simanyi ogudde eddalu. I'll let you borrow it sometime. Ati njaka kuwako nange olw'olumu bw'oba okaagala. Dress. Yeah, right. Nze sifa kateeteeyiko kono sie. Pardon me, Violet. Nona abawuli abayomba. Or get involved in stuff or anything like that. Ekizibu ekikulu toyagala getting involved in bintu ebimu. But I didn't. Be glad you didn't. Why? Because they would laugh at you. How do you know? Because mazima gwe wagendako ku prom party nze sigendangako ku prom party kono kirungi tewagenda lwakintu lwa nsonga bajja kusekerera. Don't tell me what I know. You gwe tombulya ki kyemmanyi gwe tolina kyomanyi mu mulimu guno. do if it makes me so scared. Anti ebiseera ebisinga ondeetera okutya. Violet. Nze sitya. Otya. Trust anyone. Otya tolina gwe weesiga ku nsi ya Katonda. Kigago buli kimu kino yaga kikwasaganyanga gwe. What? I said I trusted you. Kale gwe nakwesiga. When did you stop? Kati walekerawo ddi okunesi. dress on your back. Kasita wayambadde akateeteeyi ako. Why? Saagala oyogere bw'otyo kono lwaki. Because now you don't have anything at all. Kubanga kati bwe bisigadde tolina ky'olina. So Bwe nkuvaako genda sisigala busigazaawo bw'otyo. if you have the guts, you Ono kyava asooka alengera embwasi. Tamukubye ebbulo. Kuba ennyondo. Bali mu kulwana. Kwati kubona alingiza ebweru. Kyangu wano. bet you're gonna mess up my new. Musege gwogenda kono n'akateeteeyi kange bampadde akapya. Omukyala n'abawulidde nga bawulira ekyasi. Okujja okwekkaanya balabe. Chapter 9A. Rodi yali wano eno. My landlady was coming up the street. Anti landireri abadde akwatako okujja ku street. So with her. Alyoka akuba ekyasi. How was it? What are you angling for some new shoes now? Kati oyagala bakuwe engatto mpya. Me. Olyoka omweyogererejeeko. You call it? Violet. Violet. Ono yakimanya kali kafunye obujja lwa nsonga oli yamuwadde akateeteeyi. You too. Namugamba naawe nnyina kye nabadde nkutegekedde ekipya ekyenjawulo. Kinabadde njagala okusimba nga ggwe. Jangu olabe. Kikyo. Why are you giving this to me? Lwaki sino okimpa ki kamera? Of you. Now you can share it with others. Yamugamba lwa nsonga olina engeri gy'olabamu ebintu engeri ensufu kati mbadde njagala liisi ky'obulayo bw'oba okikubye ekifaananyi osobola okugezaako okugabana okulaba okwo n'abalala. Si lugambo. Ebyasi bivuze mbiwulidde nze kennyini bivugidde mu nda eyo. Getting a letter. Simanyi obadde owandiika bbaluwa. To whom? To whom? Bagamba to whom tebagamba to who. I'll do it. Kale tofaayo kankuwandiikire. I'll write it for you. Nja kuwandiikira kyonna kyoyagala okuwandika leka nkikuwandiikire. All right. Kale musaala walalasize wawandiike n'ebbaluwa. Abuli atakyasobola kubeera oke. Nkwate kuba naafuna akatabo naafuna ne peni asobole omuwandiikira. So where was I? Mbadde wa? Dear April. That's it? So far, yeah. Wadde ku Dear April. Dear April. I don't know if you'll ever read this. Simanyi oba olifuna akaddogera maaso olw'okusoma ebbaluwa eno. Wabula. In any case, mu ngeri yonna it's time we finally talked. ke kaseera ndowooza oba osanga tumaze ne twogerako newankubadde obubaka muyisizza mu bbaluwa. I managed to put some money in your bank account. Nasobola oteeka ensimbi ku akawunti yo Your education. zisobole okuyamba ogenda mu maaso n'emisomo gyo. Don't worry about the dead man in the Gwe back. teweerayikira ku musajja abafu abali mu bbaafu eyo. It's not
what it looks like. Kega tekiringa bw'osuubira. A long story to tell right now. Ebyo biwanvu okunnyonnyola essaawa zino. Sometimes Ebiseera ebisinga the reason I think of you and smile. Ebiseera ebisinga ebintu bituukawo lwa nsonga. Usually about that day that Ku lunaku olwo we drove out to the mall. lwe twakwata ekkubo ogenda mu mall. Day. Lunaku lwali lusufu. Your mom had the flu. Mama we yalina lussenyiga. She said to go on without her. Baawo. Muno n'agisetula n'agiteera oli wali erudda. Lost. N'agimuwa kwegamba mugambe nti oyo okozesa tukoseri etali mu byasi. 2 hours. Ono yakamusiba katuba yali akimanya akaagala. Found each other. N'akwata kuba agenda afune wasobola okukakalira bwe bagenda okumuttira. You didn't want to let go. Ye abagambye ekyokufa kyagala baleme kulowooza nti oba ki. Ekyokufa kyagala tala lwaki abeera ku nsi. Dream. Tayagala genda mu ddwaliro. We talked. Kegendo ensonga eyamugambisizza Daisy abamutta ye nga ye yasegedde senga tagamba Daisy kumutta kino kigenda kuleetawo enkaayana mu masekati gaabwe bombi. Senga Violet akizwa nti ono tatta naye tibwanaaba nga ye yamusse ng'ate badde bafuuse basseya Violet ajja kuddamu okwesiga sseyawe ajja kuddamu okwesiga Daisy. Nono bw'akakasambu ekyabaleesiza wano kiwedde n'akwatikubo n'atambula asobola okweyongerayo. Ayagala fiira ku buliri kwatikubo ne yeesetinga bulungi n'amutereeza. Love, Dad. P.S. N'ekirala. This isn't in my handwriting. Baruwa eyo mugambe nti eno si handwriting yange. Because a friend of mine olwansonga seya wange wrote it out for me. Yagimpandiikira. If you just leave that in the apartment when you go. Bw'oba osobola list ekyo n'okireka munoba ogenda n'ogireka. I wouldn't have written that otherwise. Weebale kunnyamba kuba amaziba gali sandibiwandiise budde tiyandibufunye. Kano kaatuukayo naye nga kamu yakasabye birawo eryanda bana eryokubiri Rodi n'akutuka. Daisy. We gotta go now, Daisy. Tulina okugenda kati engeri gye tukimaliriza tewakyali kyakitwetaagisa. Tukwate kubo tugende. We never even said his name. Mazima tetwayogedde na linnya lye. Come on. Poliisi ye jjajja ntugende. Ja. Nukamulumiddwa nnyo. Watiko ne beetikka ekifaananyi. Ebbaluwa ne bagitwala. Baayita eno manju. Bakkirira. Bukyanga bakola mulimu guno gubadde mukalubo nnyo, gubadde mu kwegamba embeera. Gye badde tebakitwala eddakiika n'emu bweti. Baatambula kawolawola basobole okweyongerayo. Kagaali kaabwe tekaalinawo. Poliisi bwe yasikanawo kuba ebifaananyi. Maiti ya Rodi yaliyo. Bajja ne bafuna akateeteeyi akaali kabatta. Bwe butyo obuteeteeyi bwe bufaanana. Gula $3 $. Bamaze obugula. Well, we got him. Tubufunye obuteeteeyi kono obutereevu tubufunye. Some on you. Yeah. Kakunyumidde ko naawe kabadde kakunyumidde. Hey, I know we never really talked about... Manyi tetufunye kadde genda maaso na kwogera ku nsonga ezimu oba ki. Wabula. Yeah, of course. Righteous. Hey, you hungry or anything? Simanyi oli muyala. Not really. Asiri muyala. A walk.
ngenda soka ntambulemuko. I could use a nap if you want to. Nange we bituuse kati ngenda kwebakamuko. I go home? Bino mbikutwalira eka. Nedda nja kujja nabyo. Waliwo n'essimu nevuga. Russ. Ono bamurakinze kati ali ku namba 7. Dad. Luli abadde ku namba 8. I was trying to get the pizza place, but I pressed it. Essimu ya kitaawe. Long story. Hang on a sec, Phil. Ninako fiiru. Kwata. Lwali yakamuyigiriza oli gwe basse. See you, Days. Weeraba Daisy. Anti weeraba. Katambula kadda muli. Nasigala ng'agenda mu maaso n'okwogera ku ssimu. Kati lweki yakola yakwata bukwasi kubo n'ajja erudda. Waliwo essomero lye yajjamu n'akateeteyi ke kali. Nga bagamba namba 10. Chapter namba 10. One more thing. Kitwe kya kimu ekisigalidde. Kiyakola yakwata kubo n'ajja agezeko sikana muwala wa Lodi. Yamuyita Apple. You, April? Yegwe Apple munange. Yamusaba bw'abasobola ajja musikane boogere. Olwo yagadde omuyitiramu ebitonotono. Mukazi watu tayina ajja musikane. Hi. Ogamba ki? Ati ogamba ki? I was a friend of your father's. Nali kyaliwa kitaawo. I just wanted to let you know that. Mali jagajja si kigambo kitegere. Friend of his and Yo nali seyawe. that he talked about you a lot. Niye yatanga okwogerako munange. Kunyumyako ennyo. He wanted me to give something to you too. Waliwo ne kyeyabadde ayagala nkuwe. Kikyo. What is it? Kiki kino? It's the new Barbie Sunday dress. Ke kateeteyi ka Baba Sanda akapya. Yeah, Okakasha ati buteremu. I think it should fit. Ndowooza akajja nakutuuka. There's something else in there too. Mulimu n'ekintu ekyakyo oyinza okwagala mu kyo. Thanks. Weebale. Kigenda omukazi watu akateeteyi ye ke yagula yakasimba muwala wa Lodi. Hey, April. Anti bulayi Apple yali akwagala okamala. Got lost in the mall one day and then had ice cream. Yannyumiza olunaku lwe wakwata ekkubo ne mugenda naye ne mubulya mu mall ne muli ice cream. Yabiŋŋamba. Well, see you. Kamusiibula ne kamugamba weeraba. Ne kajja kasobole okweyongerayo. Kafune engeri gye kasobola okweyiya. Nagambye tuli kayitibwa Violet and Daisy. Enkya tugenda kulaba akasisema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. No basaamukwata obudde. Nagamba kikola fuuka. Choose Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Cup number 21. Mugaseko ne bwayise ku stage. Ne mu City International Kusasho Pazi Arcade. Ne Prevent Plaza wa Kiseka. Solo busika mram videos na mungona. Sepa videos. Adamu zi video gwafwe. Bunamwaya. Nagamba kati solo busika namu. Homanda we videos ku Zai Plaza. Ham Soft Entertainment mukwana Arcade. Iwa Obit Diemalatika Tangula. Saulo ku Zai Plaza Patrick. Steve ku Zai Plaza. Ye mukazi watu yadayeri mukadola house gye bajjanjabira buddole. Obosanga yo obulamu abuyeyezeeyo. Nekiro kyabika kyo yalina okukisa mu ngeri mu bendala. Mukama abankumire mwera bwe kati bwe kabadde.
search for her till his feet became bloody and tired. Her hologram photo stayed near to him, buried deep in the pits of his heart. The lock of gray hair that she gave to him stayed clutched in his fist through the night. Dead or alive, she still yearned for him, 'cause even in darkness there's light. Oh, and it should time lead them both back to one. The sun has come.